tumwebaza olw'ekisa kye n'okwagala kwe. Tumwebaza olw'ekirabo kino eky'obulamu n'omukka. Tumwebaza olw'ebirungi mu mubiri ne mu mwoyo. Ate ntumwebalizaako mmwe nammwe baakuumye okutuusa kaakano. Si mmwe ba kitalo, si mmwe musinga okukkiriza, ate era si mmwe musinga okumunoonya n'okumwagala, naye laba kaakano ffenna atuwadde ekisa okusigala nga tukyawuliziganya. Kale tumwebaza nnyo olw'ekyo. Abalala nga basanyuka, wabeerawo bangi abalina ennaku. Tubakwasa ye, kubanga mu ye mwe muva ennaku n'essanyu. Kale bwe kubanga kwe kwagala kwe, tumusabe atuwe obukkakkamu, atuwe okuguma n'okunywera, tusobole okutegeera ky'aba ayogerera mu nnaku, anti ennimi ze nzibu. Aleeta ennaku ng'asomesa, n'aleeta essanyu ng'abonereza, ate n'aleeta essanyu ng'asiimye, ate n'aleeta ennaku okubonereza. Kale byonna tubimwebaliza, era ntwongera okumwesenza aluŋŋamye ebigambo byaffe, tuleme okukola ensobi mu bigambo, tuzimbenga tusomese okuyita mu bigambo. Kubanga ku ntandikwa byali byo, kyo ne kifuuka byo, ne muvaamu byonna, era byonna ne biyita mu kyo. Okuva ensi lwe yatandika okutuusa kaakano, twogera bigambo, tusomesebwa bigambo, tubuulirwa bigambo, tutumwa bigambo, tulagirwa bigambo, tuweereza bigambo. Newankubadde ng'abantu balowooza nti ebikolwa bingi, naye amazima twogera bwogezi. Era osangayo n'abagamba nti abo boogera nnyo. Mu nsi teriiyo kyamakulu kirala okuggyako okwogera, kubanga buli kintu kyonna ky'olowoozaako kiwerekerwa bigambo, kiragirwa bigambo, kikulemberwa bigambo. Oyo atayogera, y'oyo kaakano gwe boogerera. Ti ne bw'otuuka mu kiseera eky'obutoogera, waakiri bakwogerera. Kale byonna y'entandikwa era y'enkomerero. Mbaaniriza mu program manya ky'oli, manya omulimu gwo. Enzingu ziweredde ddala 8. Obaani yakyogera, naye okusinziira ku nteekateeka ya Girigooli ziweredde ddala 8. Ezzooba lyo ttuufu lyakasambula, okusinziira ku biro n'ebiseera ebyo bwe baatunuulira ku ggulu, ate ne batunula okwetooloola obulamu bwabwe, baalaba nti ekiseera kya kusambula kasambula. Eddaaza sirimanyi, naye era okusinziira ku nteekateeka bagamba lya 2023. Buno bwe bupande obwatuteerwawo ku luguudo lw'obulamu oba ku nguudo z'obulamu, okukujjukizanga obuwanvu bwe bwakatambula, kilomita ze wakatambula ne kilomita z'obuzaayo, okusinziira kuwa gye wali olaga ssebo naawe nnyabo. Kale simanyi wakatambula mmeka, ate simanyi obuzaayo mmeka, n'okusingira ddala simanyi kiki ggwe ssebo ky'onoonya eyo gy'olaga, era na lwaki wasalawo okukozesa ntambula eyo gy'otambuddemu. Kale bw'otutula wansi kwefumiitiriza, oyinza okuba ng'agoba empewo ogikwate bw'oteefumiitiriza. Era ebiseera bingi twogera ku bintu bingi nga ebyokufuna
okutwala, okuweebwa. Ebigambo ebyo binyuma nnyo: okufuna, okutwala, okuweebwa. Anti mu byo gw'obeera toyinamu buvunaanyizibwa yadde okuggyako okusangibwa awo n'oweebwa. Naye ebintu birina gye bitandikira ne gye biva. Bwe tutabyefumiitirizaako byonna tubanga abagoba empewo tugikwate, okusinziira ku muwandiisi bwe yawandiika ng'agamba nti byonna abirabye mu nsi, byonna abitegedde era abiyiseemu, naye obulamu bulinga okugoba empewo ogikwate. Kale ofiibaanira ki nga mu kaseera mpawe kaaga byonna biba tebirina makulu? Ekisinga obukulu kwe kwagala kwosiga, bwe bulungi bw'okola era ne bw'osaasaanya. Kyenva olwaleero njagala okuwaayo okuyitibwa kw'olwaleero eri amaka, okusobola okuganyweza ate n'okujjukiza ffenna nga twejjukanya oba nga twejjukiza obuvunaanyizibwa bw'okukuuma amaka, anti y'ensi ennene so ng'etandikira mu butono. Ebintu ebinene bikwekebwa mu bintu ebitono ddala, era obuyinza bw'ebinene biri mu buntu obutono. Kyava ddira ebintu eby'amaanyi ennyo n'abikweka mu buntu obutono, mwattu n'akola agantu aganene ate n'agateekaawo nga galimu obuntu butono ddala. Kyava yakweka entandikwa y'ekinene mu kantu akatono, nga bwe tulaba entandikwa y'omuntu mu buntu obutono. Nga kye yali ayagala oba oliawo tufunenga okwefumiitiriza ku bintu ebitono, tutegeerenga nti amaanyi tegali mu binene, amaanyi gali mu buntu obutono, kubanga obutono bwe buzaala ebinene. Era oba oliawo yayagala tutegeere nti bwe tulizuula ebyo ebikwekeddwa mu butono, tulisobolera ddala okukola ebinene. Ndowooza kye bava bawandiika nga bagamba nti naye musookenga okunoonya obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna ebingi ebinene ebizito ebisukkulumu biribongerwako. Kale entandikwa yonna mu nsi ey'omuntu, entandikwa mu nsi ey'omuttu, entandikwa y'ekiri mu ttu, omuntu, entu, ettu eritudde mu mubiri ogwo kaakano ogutambula, weewano we basoose okuguteekerateekera. Tuwulidde bangi ne mu biro byaffe bino kuva nga tukula nga bagamba nti twaseeseetulwa ne tuyambibwa okuggyibwa mu bifo gye twali tetusaanidde kubeera, ne tudda naffe mu bifo gye twali tusaanidde okubeera. Amaka gabeera n'engeri bbiri, gabeera n'emmanju ate gaba n'emiryango. Bwe oyagala okutegeera obuzito bw'amaka n'amakulu g'amaka, genda emmanju. Emmanju yekwekebwa ebyama by'amaka, era emmanju abantu gye basinga okutangira abalala okutuuka. Emiryango wa buli muntu, era omuntu ayanirizibwa. Abo bakkirizibwa okuyingira emmanju beebo abeekenneenyezeddwa obulungi, abeetegerezeddwa, abakakasiddwa, abatunuuliddwa ne bazuulwa nti basaanidde ddala okulagibwa ekitiibwa ky'amaka ago nga bayingira emmanju. Ekitegeeza okuva edda n'edda yonna abantu ba wano baakuumanga nnyo emmanju, si lwakuba nti baali balina bye bakweka, wabula weewaali watudde obugunjuzi, obusomesa n'obulezi.
Omwana emirimu yagiyigiranga emmanju, gye baamuyigiranga okwoza ebintu n'engoye, okulabirira ebintu bye, okufumba, okuwaata, okuteekateeka ebintu byonna, era gye yatuuzibwanga ng'abuulirirwa. Olunaku lwokka lwe baamuleetanga emiryango, baabanga bamusibula mu nnyumba eyo afulume atandika olugendo lwe, nga bakkiriza nti ebyo bye yayiga mu kuteekebwateekebwa emmanju byali bimumala okumutambuza mu bulamu bw'ensi asobole okutambula olugendo lwe. Kaakano ekiseera ne kijja ekyalowoozesa abantu nti emmanju waali wabi era kwali kufugwa. Bwe batyo abantu ne balwana nnyo, ne baseeseetulwa okuva emmanju ne badda emiryango eyanirizibwa abagenyi. Ayaniriza abagenyi si mukulu, naye ateekerateekera abagenyi yabeeranga omukulu, era n'abalamusa ku bagenyi baabayitibwanga okuva emmanju nga balambikiddwa era nga bateekeddwateekeddwa okujja okusobola okweyoleka abagenyi babalamuse. Kale ekitegeeza eyabeeranga emiryango bingi by'ataamanyanga ebiteekeddwateekeddwa ebinaaleeterwa abagenyi. Era oluvannyuma nga tuvudde emmanju ng'abantu bwe bakyeyagaliramu ennyo ddala, twazzaayo abayambi b'awaka ku mirimu. Ekitegeeza nti eggunjuliro lyali limaze okufa n'okuttibwa. Abaana baali tebakyasobola kusomesebwa kuyiga, baali tebakyasobola kubaako kye bategeera, kubanga abayambi mu mirimu mmwe be muyita abakozi baali bamaze okuwamba obuyinza bw'emmanju. Awo ewaava enteekateeka y'okufa kw'eggunjuliro ly'abaana, nti kaakano tufuna abaana bayingira mu nsi nga bambi okuggyako okwogera Olungereza n'okumanya ebintu ebisomesebwa mu ssomero, ng'amateeka agateekwa okubatambuza mu nsi agatudde ku musingi gw'obuntubulamu bambi tebalinaako yadde n'ekimu. Mu kifo ky'okuzimba ne batandika okuyuzaayuza ensi, kubanga mu luvannyuma nga bamaze okuyuzaayuza ensi ate bo bennyini beeyulizzaamu. Bwe tutyo bwe tufunye omulembe gw'abantu abatateekeddwateekeddwa bulungi olw'obutamanya obwalowoozesa abantu nti bayinza okwenkanankana, era ne bagamba abantu baffe eyo, bakadde baffe, nti mulwanirire ennyo omwenkanonkano, so nga omusajja taliba mukazi n'omukazi taliba musajja. So nga omusajja tatondebwa nk'okukola mirimu gy'atonderwa mukazi, yatondebwa okukola emirimu omukazi gy'atasobola kukola. Era bwe gutyo bwe gwali ne ku mukazi. Kaakano ne tulemererwa buli omu okutegeera obuvunaanyizibwa bwe, tusobole okuggyamu ensi ennamu, ensi empya. Awo nno we tufunidde n'akabenje, tekinologiya n'atusanga nga tetweteeseteese. Bw'amaze okutusanga era ne twongera okufiirwa abaana baffe nga tubateeka mu mikono gya tekinologiya omulungi ennyo, abakuze era abasomese. Ebivuddemu byebyo kaakano bye mulaba mmwe abantu abakulu bye mwevuma era bye mulowooza nti tebisaanidde, naye nga byava oba byatandikira mu ggunjuliro ekkulu okusaanyizibwawo obutamanya, nga tulowooza nti twali tudduka ekkomera, kumbe twali tuva mu ggunjuliro. Ffenna kye tuli kaakano olwaleero ne bye tusobola okukola byatandikira mu maka, ebyo bye twalaba, bye twawulira, bye twategeezebwa ne bye twayisibwamu. Okusobola okutambula n'okubaako bye tukola, n'okutambula ne bannaffe, n'okubawa ekitiibwa, n'okubeera abakkakkamu era abeetoowaze, ebyo byonna twabiyigira mu ggunjuliro liri. Mmwe kaakano bye mwogereramu Olungereza, so nga bye mwagala okutegeera ate bitambulira wansi w'enjuba eyakira abantu kaakano abawulira olulimi luno lw'enjogera n'ennimi endala ezeefaanaanyirizaako luno. Tusanze abantu abayuzaayuza emisingi gy'amaka
nga babonereza bakazi baabwe oba nga babonereza abaami baabwe, ate oluvannyuma ne beesanga nga bayuzizza omusingi gw'abaana baabwe. Omukazi n'akeera n'akola ekintu abonereza omwami, omwami n'akeera n'akola ekintu abonereza omukazi, oluvannyuma ne bayuza omusingi gw'ebibala ebyava mu masekkati gaabwe. Tulagawa ensimbi ezikolebwa abantu n'eziterekebwa abantu n'ebirungi ebikolebwa abantu, obuyigirize bwasookera mu maka. Buno bwe tujja mu nsi ne tugenda mu masomero tufunayo obuyivu naye tetufunayo buyigirize. Era kyangu nnyo omuntu okuba omuyivu nga si muyigirize. Omuyivu y'oyo alina digiri ku mutwe gwe, oba emu oba bbiri oba ssatu oba 10, naye omuyigirize y'oyo asobola okukozesa embeera emwetoolodde n'agasa abalala oluvannyuma ne bamugasa. Era obuyigirize gwe musingi ogulera obuyivu. Obuyivu obutaliiko buyigirize tebuba na makulu, buyamba oyo nnyini bwo. Omusajja omu kyava agamba nti omuntu ataasoma asobola okubba ekyuma ku luguudo lwa train, ate yasoma abba oluguudo lulamba ng'alubbira mu biwandiiko. Kale ono asobola okukola ensobi era asobola okwonoona, naye okwonoona kwe kutereezebwa mangu nnyo okw'omuyigirize. Okw'omuyivu kulwirawo ddala okutereezebwa, kubanga bw'akosa akoseza ddala eri ewatandikirwa. Naye nga tujja mu nsi nga twagala okukola ssente, sina ssente, twagala okukola ebintu. Ebintu ebyo bitudde mu musingi gw'obuntu, ate ffe tuli bantu abalimu obuntu obutuyamba okukola ebintu ebyo nga tubikola ne bantu bannaffe. Ekitegeeza nti amaanyi n'ontandikwa n'obuyinza biri mu ttu, ate ttu lizimbirwa waka. Nsimbi bino biwulire obitegeeza abaana bo. Ettu litandikira waka, gye balizimbira, gye baliteekerateekera. Kakati onookola otya ebintu? Ole onootambula otya n'abantu? Onooba otya n'obuntu obukuyamba okukusembereza ebintu? Naye nga obuntu tebuteekeddwa obumu bufu. Kakati tujje twogere, abantu banyumirwa nnyo ennaku zino buli ayogera ku mboozi y'okufuna n'essente. Essente kye kisinga ekisembayo mu bulamu, naye waliwo omusingi oguleeta ekyo abalala kye baba balabye. Kyovula bantu tufunye omulembe ogw'abantu abatunuulira ekisembayo ne batateeka maanyi na kwagala kumanya kireeta ekyo ekisembayo. Okujja ku mpewo n'okola kino kyangu kye kisembayo, naye emitendera mw'oyita okuteekebwateekebwa osobole okukola kino ng'ensobi ntono kye kisinga obukulu. Kyova olaba omusajja yava mu kyalo n'alinnya emmotoka n'ajja e Kampala nga talina yadde 10, kubanga ne mu kyalo yaviirayo mu ssaati emu n'empale emu. N'atuuka e Kampala n'akola obulamu bwe bwonna, n'azimba ebyobugagga biyitirivu, n'azaala abaana 10. Emitwe 10 ne giremererwa okuzimba n'okukuuma obugagga obwazimbibwa omutwe gumu, wabula emitwe 10 ne gisalawo okugabana ebyo omutwe gumu bye gwazimba. Kale emitwe 10 gibeera gitya nga ginafuyiziddwa okutuuka ku mutendera obutenkanankana mutwe gumu? Kiki ekyo omutwe ogumu kye gwamanya emitwe 10 kye gitasobola kuyiga na kutegeera gisobole okuzimba obuzimbi gyongere gigaziye ku mutwe ogumu kye gwaleka? Mwe bwe mubeera eyo temusobola kutunna ne mwefumiitiriza ne mulaba nga waliwo ekikyamu? Ti omusajja yali omu n'akola n'azimba omusingi ogwalema okukuumibwa abaamuvaamu 40. Kiva ku ki? Kubanga ebintu si kikulu ebikoleddwa, naye obuntu obukola ebintu bwe bukulu. Kyova olaba nti wano ewaffe tukyalemereddwa, tukyanafuyiziddwa
okutambuza obugagga okuva ku mulembe ogumu butuuke ku mulembe oguddako n'oguddako kutuusa ku mulembe ogwokutaano. Olwaliro bwe twogera ku Madivan tulowooza y'oli omubereberye ayinza okuba nga muzzukulu wa nakasatwe oba muzzukulu nakana, fourth or third generation. Bo batambuza batya obugagga okuva ku taata ne bugenda ku mwana ne butuuka ku muzzukulu ne bugenda ku muzzukulu nakabiri nakasatwe nakana. Biki bye bamanya bye tutamanya? Omusajja n'ava mu bulamu bw'ensi n'atokomoka n'ebibye byonna ne biyingira ettaka gy'ateekeddwa. Kubanga eno gye twava tetuzimba misingi. Abantu baawano banguyirwa okugaba ebintu nga tebannagaba buntu, bukuuma bintu oba bukola bintu. Kyetuva tugamba mmwe abazadde nti byolekera abaana birungi naye si bikulu okusinga by'obalekamu. Bw'obalekamu ebitono bajjawo bino by'obalekedde ebingi bagezeeko okujjuza ebitono. So bw'obalekamu ebingi ne bw'oba obalekedde ebitono banaazimbiranga ku bitono okujjamu ebisinga obunene. Mwe mukyefumiitirize, empya nnyingi bw'ozitunulire yazikola yali omu. Musajja omu yava mu bunaku n'amalirira n'abaako kyakola n'akyusa omulembe. Omulembe ogwamufubuutukamu ne gulemu okutuula wansi okulowooza ono yalina ki, yategeera ki. Era naffe abaddugavu bwe tuba tugaba obugagga tugaba bintu, tetugaba buntu magezi agazimba bino. Kale mmwe abavubuka mbakubiriza nga tonnanoonya bintu, zuula nnyo obuntu obwazimba ebintu ebyo. Amaanyi tegali mu bintu bikoleddwa. Ne bw'oba ne square mile ne bw'oba n'ebintu byonna nga toyina buntu bwakola bintu ebyo mu n'entaayita essala nga byonna obimazeewo olw'okuba tolina buntu bukola ebyo. Mbakubiriza, obuntu obwo buli mu maka, mu kasolya k'omusajja eyazaala abaana abo. Kale gwe alera maama ye mukazi anti yakazi omukisa ogwo. Gwe omukazi asitudde aleze omukisa gw'ennyumba eyo togutta ng'obonereza omusajja. Gwe omusajja enjuba emulisa ebyo ebimerera ku ttaka ly'omukazi totta mukisa. Nsaba mwenna, kubanga teri ampulira kaakano atava mu maka, teri ampuliriza kaakano ataazaalwa, ate bangi kubampuliriza bazadde. Ensi teyafiira Kampala, ensi teyafiira Buddu, ensi teyafiira Kyaddondo, Mawokota, Buvuma, Ssese, ensi teyafiira Buweekula, Singo, ensi yafiira mu nnyumba yammwe eyo gye mulaba entono eyasaanawo. Awo we baabazaalira byonna we byafiira, temwakuzibwa. Ate nammwe temukuzizza. Mwebale kusomesa era musomese nnyo abaana n'ennimi endala baziyige bazifuuwe, naye mubawe obuntu obubayambye mmwe okubasomesa. Ennaku z'omwezi 29 tujja kuba tutongoza famire yaffe. Kakati bino bye tunyumya wano mu kaseera akatono tujja kubigaziya nnyo mu famire eri, si yakutereka si yakusonda wabula yakugabananga birowoozo na kwezimbanga abantu. Nziramu okubategeeza nti abaagala okwegatta ku famire eyo tujja kugitongoza nga 29 dimansi ejja. Nja kubategeeza ekifo, naye kaakano mbategeeza nga 29 musobola okuba ku 0708 486379 noti 7 noti 8 48 6379. Mu famire eyo ndooza mulireeta n'abaana bammwe nitufunangayo ebiseera okwogerako nabo ebintu bino babitegeere nga bakyali bato nga 29. Naye okubeegadde ekifo tujja kubategeeza, naye okutwegattako mukube ku ssimu eyo. Njagala okubeebaza mwenna abakeeredde ku puroguramu eno.